ffe buli kimu kyennyinza obbagamba nti kiyitiridde bannamasaka abadire ddala mu bungi okubaawo nabo okwerolera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Wabula amawulire ge tulina era ge tulaba agaliwo galaga nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba pressure emukubye era twongera okusaba n'okumusabira asobola okuba nga asuuka naye nga byembeera bwetyo bweri tuli Masaka abaganda baffe mikwano gyaffe bannamasaka mwebale nnyo mwebale kwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Yes, Masaka people, thank you for loving His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Yeyaze bwebaza kumubeererawo kumwagala ate era n'okumulonda. Banange tuli basiimu nnyo, tweyanziza nnyo bannamasaka, mutulaze omukwano, mutulaze okwagala, tusaba omukwano ogwo gutambule guwangaale. Masaka people, thank you very much for loving Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine with all your hearts. Oh, wow, this is very nice. Thank you very much, Masaka people. Thank you for loving Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Thank you for being there for him. Thank you for everything. Masaka people, thank you very much. Tuli Masaka baganda bange, mikwano gyange, kyennyinza okubagamba n'okubategeeza nti yo Masaka ewuumye, Masaka eyogedde, Masaka buli kimu kirende kubeera fine. Era nga twongera obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the President of Uganda, the People's Hope, ali Masaka. Abalala tebalina kye batugamba. Tubaaniriza nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe abasobodde okutambula ne His Excellency. Tubakulisa amakubo era tubagamba nti discipline kyekisinga obukulu. Mwebale kuuma mpisa, mwebale kwagala President, mwebale kwagala munoonzi w'eggwanga, mwebale kubeerawo ku lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Temujjanga okwo Masaka, tusimbule tutambule, buli kimu kijja kubeera fine. Ayayaya, ne bannamasaka mukikoze batadde, mukikoledde ddala. Akiikirira abantu ba Makindye East era Minister owa Defense ne Veteran Affairs. People power. Masaka kunga Kyagulanyi kunga bampita Honorable Geoffrey Rutaya kakuto kuntiko Uganda ne Kyagulanyi kuntiko. People power. Our power. People power. Our power. Nsanja Patrick Kayongo okuva Ntenjeru South, Kayunga District. Mwebale nnyo, mwebale ddala, kiri kitya? Omubaka ow'Emityana ate komisona omutuufu mpulira nti eno waliwo eyita komisona eno. Naye abantu b'e Masaka ndabye omusinga gwe mukubye wano olwaleero nga mudduka eriyo nalina gye batuyisiza ewala ne mmanya mmwe mugenda okukulemberamu nga mudduka nga mugoba ekizeeyo okuva ku nsi yaffe Uganda.
nga ndi wali nembuza nti mubano mulimu babazeketa nga we bagamba okuwanika emikono waliwo abatakola ki ati njagala tuwanike nga buli omu bwatunuulira amulinanya abawandiisa bibobawa mwebale nnyo mwebalire ddala nsabyeyo ekigambo kimu bannayuganda ffenna kati tuli magye kati tuli maki era mulaba nze ndi mukazi mukulu naye waliwo omuntu eno yagenda n'ayogera ebigambo kuki ne tumugamba kakati nange nengenda nenjipimya ne pampa yange kakati tugenda kuzambala paka okuwulira buki ekintu ekyokubiri obuyimba Museveni bwabadde yekyangirako obw'ekijaasi bonna twabukoze eki twabuwambye bwafuuse bwaki kakati tukolemu akamagye piga magoti mukube engalo piga magoti Mami Museveni yayiseeyo n'ekitabani naye Mami Museveni n'ekitabani ajja kututama n'oyo bwanika tawuliddeko nyimbye ku bwanika naawe bwanika watuvumye kati tujja kukukuba okuba obutambala naye gabamuge people power our power amanya bamputa muwanga kivumbi okuva ebitambala ngenda kubagamba ebintu bibiri wane Masaka mbaddewo akaseera twajja nga tuwagira DP Museveni n'agigula nenzija wano na Dr. Kizza Besigye Museveni n'agula FDC katusigazza NUP emu bweti NUP emu bweti Kyagulanyi omu bwati Kyagulanyi omu bwati people power kitegeeza ki omuntu yenna akwata ku Kyagulanyi omuntu yenna akwata ku NUP oba okutte ku mutima gwa Uganda Ssaabasajja Kabaka akoleki people power our power yenze Sejemba Martin ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Mr. President ukiriza kintu kyonna kisala Katonga nalwera kuba ffe tumukomandinga people power our power kale kati ngenda sembyayo aba Greater Masaka people power our power mwebale kwaniriza president waffe ate gwe mwalonda obulungi obuwaati mwebale nnyo mwebalire ddala amanya Veronica Nanyondo omubaka omukyala kukomansi bidisi enkyukakyuka Masaka ate mwabagenda okugireeta sabo president enkyukakyuka egenda kuva Masaka abantu bano bali ready mwebale nnyo mwebalire ddala twagala mubeerewo muti paka n'abasigadde mubategeeze enkyukakyuka eva Masaka Ssaabasajja Kabaka wangaale people power oba mwali mumanya nsaaga olunaku lwe yava eggomba muteekeko obukuufiira ono mulasita sikeeki people power nze Kayemba Solo okuva e Bukomansimbi eyaze minisita w'ebyemizannyo omu bwenti bannamasaka bannange ensonga eri emu teri kuzanyira mu kkubo lyakyukakyuka alikwata mutujja mukuba eŋŋuumi paka mulwera mukama abawa omukisa people power okusayinenga kwawedde tugenda kusayinenga gwakubiri people power
Kyagulanyi Namugagoreki small size full packaging aba mundaba omu bwatyo okuva emoogola samba bule twasayininga dda mpuuga agenda luno mpuuga agenda Obedi agenda bajja kakasa n'alonda mpiti Kyagulanyi oye omukama bankuumire Masaka mwenna bwe tuba tulima bulijjo tulondamu olumbuguzi bwe guli baaba olwekyo mwebereremu kasita munatuuka mu bokisi olumbugu mululabye mulujje mute muluteeka myadde akalandira people power Dr. Ndiwala na Christine mama bulamu okuva ebukomansimbi North Kyagulanyi oye njagala okubeebaza ennyo bannamasaka okutuggyako ekikolobero ekyabeetwetungako tibe bannannyini Greater Masaka tubagobye olwaleero people power Kimuli Francis Sempala Speaker Masaka District Council people power our power Sebo President waffe tukwaniriza erinnya Katabazi Francis Katongole Mutanzige omusajja omukatuliki bye tuli era ffe ku lunaku olw'amatabi tunyenya amatabi era twalirira abantu nga bwe bakwaliridde ssebo ng'ojja wano naye endogoyi ezo ez'ettika Yesu mu Bayibuli olumu zaddayo kubanga baali bazaalirira kakati enkeera ne ziddayo nga tezirina Yesu nga tewali azivaako kakati emu nebuuza munne waayo naye bwe kyali wange lulinga abantu baali bangi kati baalazeewa ne bagamba luli wali weetisse Yesu kati tomulina n'olwekyo abakulembeze waliwo abaagala okufuuka endogoyi naye Yesu agenda bavaako n'olwekyo amaanyi g'abantu gaba n'abantu abakkiririza mu nzikiriza eyo Honorable Mpuuga Dr. Obedi mutuweemu naffe people power our power People power! People power! Our power! So, Mr. President, kulwaba Namasaka, nzikiriza mu dakiika emu kutuuseeko ebigambo bino. Bannamasaka mwebale kujja mu bungi era munneegatteko twanirize Pulezidenti essanyu lya Buganda, essanyu lya Uganda, essuubi lya Uganda. Mr. President, saba tukwaniriza nnyo. Masaka mu 7 ye yayaniriza Obote wano ng'ava Tanzania. Masaka ya njawulo. Masaka mu 86 ng'ebintu biganye Luweero Kawenkene yali wano n'atula ne bakadde baffe era ne bamuwa amaanyi ng'olutalo lugubye emyaka 5 ne bamuyingiza ekibuga Kampala. Saba Mr. President, bannamasaka bano tebalina kirala kye baagala nkyukakyuka. Ekitundu kya Masaka okwabukana ku bitundu ebirala kiryasaamaanyiziddwa nnyo era kya kitundu kyokka ekitaliimu kkolero. Abaana ba Buganda bano bannamasaka bano baagala mirimu. Bannamasaka bano abali wano abaana abasinga abasomye baboolebwa mu kufuna emirimu Mr. President. Abalimi abali wano Mr. President ennaanasi ze mulaba e Kampala nga batunda 10 omutwalo gumu zirimibwa mu bitundu bya Buganda ebyetolodde Greater Masaka eno naye tebafuna katale kalungi. Saba Mr. President, abantu abazze wano obungi babadde bakulaga nti ffe tuli ready okuyingira Kampala tukuyingize entebe mu ntebe. Waliwo bannaffe abazannyira ku kizigo
waliwo bannaffe abeerwanya ng'obwana bw'enjala. Mr President, kimanyi ku bukulembeze n'obuyinza bannayuganda bwe baakuwa ojja kukola ky'olina okukola era tukulinamu essuubi. Erinnya lyange yenze Kanyike Ronald Evans, omubaka wa Bukoto East era Sebonze minisita wo ow'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo bannamasaka baasiima olw'ekitiibwa ekyo kye wampa. Nga mmaliriza ssebo Mr President, bannamasaka bano batwetikiddeyo ettu era obudde nga butuuse obutuufu tugenda kulikwasa. Bannamasaka bano babadde bakulinamu nnyo ennyonta kubanga naye mukalu tetwafuna mukisa, tufuna bantu bwe bati. People power! Our power! Mwebale nnyo bannamasaka n'ekisembayo ufe abakulembeze b'amasaka sife tutegeerera bano bannamasaka. Bannamasaka beetegeerera era abakuba biragiro bya bannamasaka nga ne bakola ki? Tweyama wano ku lw'abakulembeze bannaffe abalala. Tujja kuyimirira ku nsonga z'abantu. Tukimanyi bulungi nti ensonga z'abannamasaka, ensonga z'abannayuganda sizizo ng'omuntu, wabula gw'oli ttooki yaffe okututuusa mu nsi ensuubizi. Era nga tulina essanyu n'essuubi nti okusalawo kwa Katonda twasalawo tusonge mu ggwe era bannayuganda basonge mu ggwe era nga tulina essuubi tujja kutuukayo. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebale kwaniriza pulezidenti waffe. Mukulu naeka yayanjule Simone yanzisa. People power, our power. Amanya nze Judy Mbabali. Mutegedde bulungi nze ngenda okuba akasajja ekigwo, akasajja akabadde kajja kavuma pulezidenti waffe, akasajja akayifuma gawuni yaffe. N'olwekyo ssebo pulezidenti nyimiridde wano mu maaso go nga nkukakasa nti akasajja ngenda kakuba ekigwo n'ensi ekeerabire. Judy Mbabali oye! Nuupu oye! Sebo Mr President era bannabuddu muzikirize ntuuse okwetonda okuva eri abakulembeze baffe babiri. Omanyi twali bakujja Masaka ennaku eziwedde, mujjukira naye ne batukyanga ne batubuzaabuza ne bongerayo kwegamba ne bicyangalana mu kkaawo. So abakulembeze baffe ababiri ne batasobola kubeerawo kubanga baali batambudde nga olunaku terunategeerekeka. So Oweekitiibwa Florence Namayanja meeya wa Masaka City abatumidde nnyo ali mu kuba akomawo, simanyi oba anatusanga, n'Oweekitiibwa Gonzaga Sewungu okuva e Kalungu abatumidde nnyo tebasobodde kubeerawo kubanga baali batambudde nnyo ng'olunaku lukyuseemu nnyo naye babatumidde. Kasinayita ba deputy presidents okujja baanirize president. Ba president waffe akyali munnabitone si weewaawo era ayina bannabitone banne si weewaawo. Kakati bannabitone bano yingako omusajja gwe mu budde bugenze tugenda kukozesa eddakiika 5 kale aliwo asookamu.
batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi wano teryalina mirimu nakatono kolina bali lwede kukakubya n'obulamu bwolina tebekuyera balumwa n'embwa zaabwe zogera n'embwa zaabwe baziwa emirimu era mbuzikola olaba amasomero wakyali bange bayo byonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimaze buli kimu bakimazeewo egaganizika ekimala ebintu bimala eno tuli mu miranga wewulire emiranga seera watulimba waise ebbanga bakulu bannamwe batuoninga batugamba nti oyo muzeyi ekyaga bannamwe batuoninga akaseera kali tukoyo muzeyi ekyaga era akaseera mama katuka buli kyali buwulo obamba twalemu mutwale mana wangi bebi oyina twale manawo tubayisemu spidi siwa kiri naye nga kyembagamba bakyali bange mukebere endagamuntu ezo teziggwako notuuka mulaiti ne bagamba eri expired guno omulundi twagala kuttanyiza ddala biri ebibaddewo biki kyova olaba titukola ntalo nazo tubakuume nga muli balamu mubisigale nga muli balamu tulonde tukakuume ku luno mbegayiridde bakyali bange abatiitizi mubasindike mu kyalo mu kibuga tusigazemu abantu abalina lo kubanga wetusubwa omukisa guno mwenna abali wamugenda kaddiwa namazzi gaweddeko nereti yaweddeko katigoze nti gavumenti yaweddeko kinuma kyongeza nebetutuma tebalina kye batuyambe badanamwe mukulya njugu nebalya njugu netubatuma nga balya njugu ogamba batambulira namukudu netubatuma nga balya njugu bagamba musajje mona abebitwale mana twale mana butumu bawuzizaako webale nyumba bayagala pulezidenti wange mugirabiranga ddala naki buli kimu tugenda kyogerako akabisoja insa awansaba kolabo sinakiriza naye okwata obulungi yiza okuba kolabo kampite nobyamni tuli Masaka era agenda twanjulira bannabitone abalala babiri abali wano pulezidenti agere nga obudde tebunakwata naye nga ab'e Kampala bantumye fe batayambala masuuti ebiseera ebisinga Museveni kati akozesa bambala masuuti na mataayi okubba eggwanga lyaffe Uganda era nga ab'e Kampala bantumye tebitaano tuddeyo nabyo si wekiri naye olwakadde twayise ne bannabitone bangi nnyo badde mbasaba tujje tukozese just eddakiika emwemu tuwubire ku bantu Raini Rodini Waye Kabako Topic Kasente
Sabayimbi Big Eye, subscribe our YouTube channel. Subscribe okone mukade. Subscribe our YouTube channel. Amanya ne dobe sichamba tumusome sanzali okuweza. Gotwera bira wenna aliko abayagala okukubira akalango era osobola okumanyako bagenda kweyambira bweyanjuzi naye nga oluvannyuma lwa pulezidenti okwogera ku gye muli omuziki gugenda kusumululwa siwekiri okukubira akalango osobola okututuukira osobola okugenda ku Facebook yaffe Amanya mpiti basendi Mosh African Youth Council okuve machindi abamuga mumeta Mr. Mosh oku TV kati wakuzoganya. Okay. Nambemu amanya gange bampita majega kutaka kabaku atenga ni majega Kyagulanyi atenga ni majega Nuupu kunga Masaka kunga NUP kunga kakukwateko kweze tozoleya kukambako naki amanya gange bampita topiki kasente bannamasaka nzalibwa wali lwengo naki anange wanika omukono gweni UP zaba ogwatirwe ekisa olema okunyagala gira omukwano guddemu ekyeyo nakikubya NUP People Power Dr. Bitone Uganda naki obigo People are you ready? People Power our power representing to the fullest ya no sense bamutalaga Pimpe Kibamba muto wa Kyagulanyi naki mutulabiranga ddala naki Masaka tubaziise bigo fano saba donoze ko enako kikwatako eri buli gwe kikwatako wano wali waziikiddwa Pawona karantini yakabwenda majasiba Museveni pawona cheya chajuzi wanone alo ndi mwiwa amagezi His Excellency bana abantu bangi twefula abagenda okulamaga ebisigadde bitulekere Robi wa Mighty Family zinazaliwa kuno ndi mwana wakuno mwabale kuwagira Kyagulanyi People Power our power abagala itema chitaliji ya mamani tameremu atenda sipanga abachela tujikolachi tujisobona Kyagulanyi naki gatako tuse gwanga lino naki mukama bakumire Big Eye manya nedowoozi wamutashira banks yakwimbira mwize ne Bobby ono yewaffe tugende atamwagala atuula okabe tulinoone mitima migumu tuli basukulu ba People Power tusibuka wawa nikavule
fenkwe nze Mathias Warukagama yekyegata buli kanso tekisawe ngasinga okusambira omupiira n'enteba golo zekyasiza okuterera wano era komyone mukama wange engeri gye nawangulira wano era mukama wange agenda kuva wano awangule eggwanga lino alikole ki alikulembere people power our power nnyo mwebalire ddala ne producer waffe Dan Magic situka obubireko eri abantu Dan Magic naye wale mwebale nnyo thank you very much basajja mmwe ne bakazi munyagazisira omuziki natera okugenda mu studio kale omuntu omu yekka Honorable Kirumira abadde mu nteekateeka era kamusabe ajje babuzeeko mu ddakiika emu anayintuusa n'okulamusa okubewa Honorable Joan Namutaawe yali mu nteekateeka zonna naye yatambulamuko era naye abatumidde people power our power kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga kuleta Masaka kunga noze tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala abantu b'ekyotera bali wano abantu Bukomansimbi ne Sembabule bali wano bale kuswaza bali abakuba omukama bakuume tugenda mu Uganda mpya sebo gambe bano baki abaki mwagala violence kale banaye munzikirize obudde bwo bugenze va mu Northern Uganda bagenda kujja babuuzeeko batuyitire president ajje ayogere gye Madam President, let me invite you together since you're twins. People power. People power. People power. Ekifaananyi kiteredde kati banaye network mujja tusonyiwa ekitawanyamuko naye kati ekifaananyi kiteredde nsaba mumbulire mu komenti wano nsaba mumbulire n'abakulembeze mwena Bannamasaka gye muli ngansanyusa bannange era mwakikubye ekiyitiridde obwega bagamba omanyi nze bakita Jole Mugisha nveeyo mu Western Uganda eyo babadde batugamba nti Abannamasaka bonna baaragala ne bagwawo naye kati nze kimpitiriddeko kansabe ono mukyala munange abakubire ku magalo n'akuba ku bigere n'akuba ne ku magulu. People power batugambye eddakiika emu naye nze njagala kubasaba kintu kimu Bannamasaka muraba ffe yondyo Munyankole mwandeeba titwe tutwirewo obwedda ffe tuliko kati nze bwe mbagamba nti tukooye ate mwe mukooye kati bwe muba mukooye ono omusajja bayita wano mu luguudo muteekeko bariketi zitayitako tadangayo kukola ki people power Kyagulanyi ye waffe ye muntu waffe yategeera ebituliko people power munange eramusyako ku bantu ono omukyala bamuyita Nanca ate nze mu Buganda kati bampita Namata people power neyanziriza sista wange n'obudde pulezidenti waffe tumwagala nnyo amanya gange bampita Dr. Lina Zedriga Nanca era abaluwa bakakala
nnyo era njagala kumwebaza. Wano yewa mbadde sinerabidde wano yewa wano yewa President owulidde tuli Masaka ddala nkakasa tuli Masaka kakati tetulina budde saba jangu otukakasa nange nti oli Masaka kubanga nali nga tumanyi nti ngo tukyali ku kono neyanziza neyanzege kakwanjule pulezidenti waffe Obini aje ayogere. Tereza microphone eno bangana dda okuyimba naye kati mbafunye genda bakuwa omuziki gwange naye njaga tukole endagaano nti bwe mmala musirike muwulirize obubaka bwe mbaleetedde naki Alumansi chobumanya ogende bigambo byedeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotomanyi lwaki okuta n'omusajja oyo ng'okimanyi omusajja mubi oba kiddeko kituufu lwakiyitiriza mu bantu omuntu watemula bantu bo n'amala nakuwa ekido oba yamugamba gyayogera tumanye tyole wakogola bugudu oba yakogola tukimanyi nti byamasuti ogera opeera bugudu okimanya kukeneka nokkiriza kweyambise nga bwe yakola baganda bo abenga eri mulondo manya tyotunda bantu bo abantu bajja nakuvaamu nalomanzi tokabira nalomanzi tonyingira bino byenjogera nze manyi obimanyirwa kubawe waliwo amanyi nga bono bakira kikibwe kulw'abantu oba omukyalo oyo olwakweyerusa si mweru ate tekolaga engumiza akuwamane alinga agamba nawe olulunkana olinga kaloli people power our power NUP everywhere kadirete ekituuti tumale okusoma emisa bane mwetulire basebo ne banya yita muno pulezidenti ali mu kwogera yita muno esaawa yita muno mbalabye netwaka yatukutemuko mupuliraabakapigabwere ateekamu naye ate Masaka nga mwina amasapi mangi nammwe pulezidenti agenda byogera bana abanyonye emmotoka
kano koogera luzunguluka bweyogera oluganda nga kavaako ate testing okay ndowooza kambeere nazo bbiri people power our power people power our power NUP and everywhere abaana b'e Masaka gye muli mumanyi okuba uli kati njagala tukube uli banaye bano b'e Masaka bennyini people power our power omanyi bwe mbadde nzija wano pitidde wali ematanga jjajja wange azaala maama wange ye Hajati Aida Kyosimba Onanya nga kati aweze emyaka 15 mukama mukumye ye muzadde Kagwe Nkyaza zigaza ku nsi ne buli we mpitirawo buli we mazzi e Masaka sobola butayitawo kubanga buli we mpitawo anderako nansomera edduwa kuba mukyala musiraamu era nkakasa emikisa egyo gikyantaasiriza abalabe okutuuka olunaku lwaleero bannange bannamasaka jjajja antumye okubalaba abaagala nnyo abagambye mwebale kwagala mutabani we okusinga bwe yali asuubira banaye nsanyusa okubeera wano nsanyuse nnyo buli wenzija e Masaka mbeera waka nga mukulu wange Nyanzi bw'abagambye twakulirako e Masaka e Matanga ate tusibukira ddala Kiyebe awo mukaana bulemu so bwe tubeera wano tubeera waka mwenna nga bwe mmanyi eno second phase eyokubiri ey'okutalaga kwaffe eggwanga yalina okutandika wiiki ewedde ne muze mulaba poliisi n'amagye nga batera emisambu mu kubo nga batukuba tiyagasi nga bakwata abantu baffe abalala bavuddeyo egyo mu kkomera awatali musango baali batusitopinga si lwakuba nti twali tumenya etteeka lyonna basebo ne banyabo nedda naye baali batya kino kyemulaze olunaku lwaleero baali batya ensi okulaba amaanyi g'abantu batya nnyo okulaba mmwe abato n'abakadde nga muvuddeyo okulaga obutali bumativu n'enfuga eyamusibira mu bbwa eya Museveni mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde mulaba abantu nga bangi bakola emikolo wano nga bakola miitingi wano abannabyabufuzi ab'enjawulo n'abakulembeze ab'enjawulo naye nga bo bayita mu kibuga nga teri abakubye ku mukono nga bagenda yonna gye baagala mwezi enkuŋŋaana nga mulimu nezimenya amateeka ng'olwa mutabani wa Museveni kubanga talina kwenyigira mu byabufuzi nga kyali munnamagye naye teri amukuba ku mukono olunaku lwaleero babategezezza titubadde tulina okubeera wali ku Liberation Ground kubanga buli omu waabadde naye batulemeseza okubeerawo naye ate si kutulemesa bulemesa agenda ku Liberation Ground batusindise eno nga balowooza bwe banakusindika eno abantu temujja kujja mwebale kubaswaza basebo ne bannyabo naye ate ne mukujja batusibye amakubo emirundi ebiri ne batuyiseeyo mu kyalo batusibiddekako ne twetoloola ate otuuse mu kibuga era ne batuze ku kyettaka naye tutuuse wano mwebale kubalaga waaka munda ze yatesinze ndi fiiti nzeka naye muli fiiti basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala balowoozezza nti otusindika eyo yonna mujja kutuuka wano nga mukooye oba oliawo ekisaawe ekijja kuba kikalu kuba kyebaagala okuteekawo ng'ekifaananyi ne mulaze amaanyi g'abantu era njagala obbakakasa singa tugenda bwetti amaanyi g'abantu gajja kuswaza abantu bangi nnyo era ku nkomerero gajja kuwangula baganda bange bantegeezezza ne ku byabaddewo eggulu ababalumbye ne babakuba nga abo abasirikale ababadde mu uniform n'abo abeefula nti bannaffe naye nga bakkiriza okozesebwa abo abanyigiriza abantu nabo babaddemu mwebale kuuma buntu bulamu mwebale kugumiikiriza oluvannyuma lwa byonna
bibasaze kuba kye babadde baagala tekibaddewo mubaswaziza era nkakasa kati embuto zibatokota. Njagala okwongera bakakasa nti eno gaali ya mukka yasimbula tegenda kusiba paka ng'etuuse Entebbe mu Ntebe. Era njagala obategeeza nga muganda wange Esigibwa bagambye nti eno gaali ya mukka tesitopinga. Ayimirira mu kkobo lyayo, tosobola kulwanyisa maanyi g'abantu, tosobola. Era gwayimirira mu kkubo tujja kuyitako ng'oluguudo. Njagala okozesa omukisa guno baganda bange okusiima abantu b'omuno mu Buddu ne mu Greater Masaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange kutulonda. Sifunanga mukisa kuviira ddala mu campaign kwogerako nammwe. Mwebale basebo ne bannyabo kuneesiga ne munnonda nga pulezidenti wammwe owa Uganda. Ekyo mwakikola tebasobola kirwanyisa. Omuntu yenna bajja wano n'agamba ye pulezidenti wa Uganda, poliisi beemuteeze wali. Naye nkyogera buli wembeera ne wano nkibagamba nti oli muyeekera yawamba buyiwambi, naye pulezidenti walaali muli naye essaawa zino. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo. Nandibadde siina buyinza bwogera bino, naye obuyinza obwo mwe bwabunkwasa. Njagala n'obeebaza okulonda ababaka bonna ne bakansalazi ne bameyazi ne bachairpersons bonna mwebale balonda, newankubadde abamu basalawo ne batunda emyoyo gyabwe ne batunda n'obuvunaanyizibwa mwabakwasa, naye mmwe mwakola paati yammwe. Sijja beetondera olw'ensonga ffenna twalaba, ffenna twabeesiga lumu, era ensobi bwegwawo n'ogiraba omusango gukwata ng'ogizzeemu. Nkakasa sisobola kudda mu nsobi ya kwesiga abantu abagenda obatunda. Nkakasa nammwe temusobola kikola basebo ne bannyabo. Njagala okwebazamu abaana abato, abaana b'Amasaka, abaana ba Buddu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bayinza okuba nga balimba bakadde bammwe, naye mwe mubalaze nti mulaba. Ate n'abantu abakulu batulaze nti babuufu. Mbadde nnyumyamu wano ne maama eyansabidde essaala nga tujja, yabadde ku booda naye ng'atambula akasuka essaala mu bbanga, ne wano aze n'asabira mu kasirise. Naye okulaba abazeeyi myaka 7 nabo nga balowooza nga bwe tulowooza. Bannange, abantu babuufu, si bavubuka mwekka, wabula eggwanga lyonna, abato, abavubuka n'abakadde bonna baabuuka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale baganda bange kugumira okutiisibwatiisibwa, okugumira amakomera, okugumira bano abasajja abatemu nga Deusi Sande. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwagumira okuwambibwa. Bannaffe bangi bawambibwa okuva era Akayi, okuva Ekyotera, nga mwe muli muganda waffe George Kasumba taddangamu kulabika paka olunaku lwaleero, era kyagenda maaso mubanja, era twagala George Kasumba oba mulamu oba mufu. Bwe bamba bamutemula bamutwe tumuzike mu kitiibwa, ate bw'aba gyali twagala bamutte kubanga talina musango. Njagala basebo ne bannyabo okukozesa omukisa guno okussa ekitiibwa mwabo abaatusookawo, enzaalwa eza wano mu Buddu, abantu nga Beni Kiwanuka, abantu ng'omugenzi Amani Basudde, abantu nga Frank Senteza. Kati ate Beni Kiwanuka ne Frank Senteza bo basaawo n'obulamu bwabwe ne batirimbulwa olw'okwagala Uganda esinga kweno. Tubaagala nnyo, tubajjukira era tetugenda beerabira. Njagala n'okussa ekitiibwa mu baganda baffe, bamaama baffe, bataata baffe, bannyinaffe abaatemulwa mu kiseera eky'ebijambiya. Ebijambiya ebyo ffenna tukkiriza nti baabipulaaninga, kubanga abantu baffe baabatemula n'ebijambiya mu 2009, ne babatemula n'ebijambiya mu 2013, ne babatemula n'ebijambiya mu 2018, era ne baddamu juzi ne babatemula n'ebijambiya mu 2021. Bw'oba weegendereza buli Museveni bwe mutamulonda bw'atyo bw'abasasula ajja n'abatemula. Ate ku mulundi guno okumanya omusajja oyo muswavu yakwata Ssegirinnya ne Ssewanyana n'abasindika mukomera ne babasiba emyaka 2. Tewavangayo bujulizi bulumika Ssewanyana oba Ssegirinnya. Emyaka 2 nga bali mu kkomera ye Ssegirinnya. Kyonna kye baamukola Mukama yamanyi, naye tatereranga bukyanga ava mu kkomera. Twongere omusabira Mukama ataasa obulamu bwe.
okumala emyaka kati ena tewaliwo lipooti gye baali batuwadde ku bijambiya, tewali lipooti gye baali batuwadde ku bantu baffe. Basebo ne banyabo, Masaka ono azanye paati y'amaanyi mu byafaayo ebyobukulembeze bwa Uganda okuviira ddala mu mwaka gwa 1953 eno bwe yafuuka tawuni entonotono. Masaka eno etuwadde abantu abaami n'abakyala ab'amaanyi mu bizinesi, mu byobufuzi ne mu kusanyusa abantu. Nga mwabo nga bwe mbagambye, mwe muli Beni Kiwanuka, mwe muli Amani Basudde, mwe muli n'abasajja eŋŋaŋuli nga meya waffe w'Ekyengera Walukagga. Naye nga bw'olaba Luweero bwe yeerabirwa, Masaka bwetyo bwe yeerabirwa. So yensonga lwaki tuli mu eno struggle. Nze nganze nasalawo okusuula okuwumuza endongo yange, nesalawo okuwumuza obulamu obw'eswaga, kubanga tosobola kusigala ng'onyumirwa, tosobola kusigala ng'oli eswaga nga banno abakusitudde abawagizi bo abaana bewammwe nga bali bubi. Era njagala okwebaza muganda wange Nubiani, njagala okwebaza King Saha, njagala okwebaza Big Eye, njagala okwebaza Kabako, njagala okwebaza aba artist mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala, tekibakakatako. You don't have to do this. Naye mwasalawo ne muyimirira wamu n'abantu ababafuula kye muli. Mwebale nnyo baganda baffe, mwebalire ddala. Muganda waffe Evans akyogeddeko nti ono Masaka yazanya paati y'amaanyi mu 1979. Eno tawuni baagikuba yonna nedda ku ttaka nga bagoba Amini. Twalowooza ti kye tandikiddwako okuzimba Masaka, naye paka kati wakyaliwo ebizimbe nga matongo mu Masaka muno. Masaka ono mujjukira nti yawambibwako abakulu abaaliwo mu 86, mujjukira nti yawambibwako okumala emyezi mingi kubanga Museveni yali akasibye wano, era wano we basinziira okugenda okuwamba Kampala. Naye baganda bange, oluvannyuma lw'emyaka 4 Museveni yayimirira wano e Masaka n'addamu ebigambo byayogera ku madala ga parliament ti ekizibu kya Uganda nga yo n'ekizibu kya Africa okutwalizaamu be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Oluvannyuma lw'emyaka 40 baganda bange, Museveni akakasizza nti ye kyekizibu kya Uganda namba emu. Okumanya Museveni kizibu kya Uganda kati alowooza nti obuyinza bwe buva ku ye ate bulina kudda ku mutabani we. Mujjukiremu abateranga okusoma amawulire, mujjukira Andrew Mwenda bwe yali nga obwongo bwe bukyali mutwe nga tebunadda mu lubuto. Andrew Mwenda yawandiika article oyo ng'egamba farewell oba bye bye Republic of Uganda, welcome the kingdom of Lwakitula. Eyo article njagala muginoonye baganda bange. Andrew Mwenda article eyo yagamba, kuba ye munnaabwe wa munda, yagamba eggwanga lya Uganda mulisiibule mwanirize obwakabaka bwe Lwakitula. Abaali bakyakibuusabuusa kati mukiraba kubanga buli omu akiraba kyere. Abantu b'e Masaka njagala okubabuuza, abannabuddu gye muli eyo mugenda kukkiriza ejjogo ly'omusajja oyo? Mugenda kukkiriza Museveni azimbe obwakabaka bwe mu ggwanga lyaffe? Abannabuddu gye muli eyo mugenda kukkiriza omusajja oyo azimbe obwakabaka bwe ku ttaka ly'abajjajjammwe? Ekyo kiri gye muli baganda bange. Bwe tuba tugamba nedda, ebyo ebigambo tulina bigamba mu bikolwa so si mu bigambo. Kuba bwe tunasigala nga tubyogera boogezi mu bigambo, bagenda bafuula baddu, n'abaana bammwe babafuule baddu, n'abazzukulu bammwe babafuule baddu. Mugenda kubeera baddu ku ttaka lyammwe, mugenda kusoma mufune ne ziddiguli, naye nga gwe omuwala ekyamaanyi ky'oyinza okukola kwe kugenda n'okola obwakadaama, nga gwe omulenzi ky'oyinza okukola ekyamaanyi kwe kuvuga bodaboda, singa mukkiriza bano abasajja okusigala nga batufe otubaddeko. Ntambula nnyo nze basebo ne bannyabo, naye bw'oba ogenze Entebbe ojja kulaba ebikumi n'ebikumi by'abaana ba wano abalinnye ennyonyi buli lunaku. Osanga n'omwana, wali omwana gwe nasanga ne mbuza emyaka gye, n'aŋŋamba mazima nyina emyaka 14, naye pasipoti n'andaga ng'eriko emyaka 18. Lwaki? N'emyaka
bajongezamu basobole batunda eyo mu bawalabu. Ekyennaku nti abasinga baddira mu sanduuke nga babasse, abasinga badda tebalina nsigo zaabwe, tebalina bibumba byabwe, tebalina bitundu bya munda. Ye abalowooza nti bamupangisiza agenda kubeera mukozi, kumbe bo basuubudde ensigo oba basuubudde kibumba oba mutima. Bwe batyo bwe bakola abaana baffe. Naye nga lwaki? Kubanga abakulembeze b'ezo ensi gye tugenda okukola obwakadaama, gye tugenda okukola obwa security, abakulembeze b'ezo ensi balowooza ku nsi zaabwe ne bazikulaakulanya okusinga okulowooza ku bo ne famire zaabwe. Naye abafuga wano bo bafa ku bo n'abafamire zaabwe. Ensonga lwaki ffe tulina okwetwala tukola obuddu. Edda mirembe gy'abajjajjaffe nga batugoba bugobi ne batusiba empingo ne bagenda ne batunda, kati ffe tugenda ne twetunda kuba ne wano tewali ssuubi. Omugenzi Basudde yakyogerako baganda bange, yayimba akayimba bakayita Buddu Owedda, nsaba mugende mukawulirize. N'agamba Buddu Owedda, n'ayogera ku Masaka nti kye kibuga ky'abalimi abakenkufu abedde ennyo. Bangi ku mmwe mwasomera ku mmwanyi nga nange kuntwalidde, bangi ku mmwe mwakulaakulanira ku mmwanyi ze zakyusa obulamu bwammwe. Naye ate Museveni ne regimu ye basalawo emmwanyi bagitte. Mu bugenderere basanyawo zi cooperative ezabayambanga okuuma ebbeeyi y'ebirime, ezabayambanga okuwola okubawola, ezabayambanga okwekulaakulanya, ezabayambanga namwe okwenyigira mu bulimu obwo, ezo basanyawo. Juzi baleseyo n'etteeka eppya. Etteeka eryo baliyita National Coffee Act. Mu tteeka eryo baganda bange, buli mulimi yenna ow'emmwanyi olina okweregisitaringa, olina okwewandiisa ne bakuwa layisinsi. Layisinsi eyo be bakubulira ky'olina okukola n'emmwanyi zo, be bakuwa n'olukusa oba olima emmwanyi oba tozirima. Bagenda ne maaso ne basayininga endagaano ne gwe bayita pineti, ffenna gwe tutamanyi, ne bamuwa obuyinza obufa obukwata ku mmwanyi zammwe zonna zonna. Naye mwenna mumanyi pineti yani? Pineti yani? Pineti yani nnyo. Kati mumanyi pineti. Kati yewadde obuyinza obwaki obw'emmwanyi zammwe. Buli kimu ekivaamu ssente mu Uganda bakiwamba. Bawamba golodi, famire ya Museveni yesima golodi yokka yetunda golodi. Buli kirombe mu Uganda oba kiri Buganda oba kiri Bukedi oba kiri Busia oba kiri Ankole oba kiriwa, buli kirombe bwe kitaba kya Museveni kya Janet, bwe kitaba kya Janet kya Muhoozi, bwe kitaba kya Muhoozi kya Sale, bwe kitaba kya Sale kya Sodo. Bana basajja batumanyidde bwe mutanyiga mubako ekikyamu ku mitwe baganda mu. Ngojeko kuwamba golodi n'ebirala eby'obugagga eby'omu ttaka. Bagenze maaso ne bawamba ennyanja ne bawamba n'obuvubi. Tebakomyawo, bagenze maaso ne bawamba okulima vanira. Tebalina nsonyi ne bawamba n'okulima amayirungi, bo be balina okugalima. Kakati n'emmwanyi bazitwala. Bangi ku mmwe muli bavubi oba mwali mubeera ku myalo, era ngaawo we mujja ekigulira Magala eddiba. Naye kakati amagye gabagoba ku nnyanja, era baganda baffe bangi babadimye mu mazzi ne bafa, abalala ne babakuba amasasi olw'okukola omulimu ogwo. Ekyewuunyisa nti juzi muyinza okuba temunabakiwulira, naye juzi batandise n'okusonga mu nseenene ne baagala zissaako musolo. Gye bujja n'enswa bagenda zissaako omusolo. Bino baganda bange biringa byakusaaga, naye mbibabuulidde wano siri nabbi, ne mujja kumbuulira. Bwe muteerwaneko bagenda okussa omusolo ku nseenene, bagenda okussa omusolo ku nswa, bagenda nakussa omusolo ku mazzi g'ekisasi g'osena ewaka golembeka mu nkuba. Baganda bange, gye muli baganda bange, bye mbagamba mbibulira bulungi. Njagala alina essimu abirikodinge kubanga wangi sijja kutuukayo mu bituuse ku bannammwe. Mu myaka gy'ensambu wano e Masaka waalingawo zibondi nga zitunda emmotoka brand new. Mu myaka gy'ensambu, naye oluvannyuma lw'emyaka 50 bondi eziri wano tewali etunda mmotoka brand new. Okwo kuba kugenda mu maaso oba kudda mabega.
ekyo kiraga nti mwongedde kwavuwala ne mwavuwala bangi kummwe abasuubuzi kati emisolo nga kwotadde n'omupyo gwa efrisi gibagobye mu bizinesi. Ekisinga okuluma nti emisolo gino tebagibajjaamu kulaakulanya ggwanga, nedda gino emisolo bagijjamu kugeza kutambuza bulamu bwabwe obw'ebbeeyi. Museveni akozesa ssente ezisuka mu biliyoni 2 zikunukiriza mu biliyoni 3, biliyoni emu miliyoni 100, kati biliyoni 2 ziba miliyoni 10,000, biliyoni 3 ziba miliyoni 13. Ezo ze ssente Museveni ne famire ye zakozesa buli lunaku. Oba muntegera bulungi, ezo ze ssente Museveni zakozesa mu buli lunaku zibaawa zirina kuva mu ggwe balina okukama basobole okutambuza obulamu bwabwe. Mu bajeti ey'omwaka guno yokka, mumpulirize bulungi, mu bajeti y'omwaka guno gwokka babajetinze biliyoni 3, ebiliyoni 3 ze miliyoni 300. Ezo za kola ki? Mu luzungu bakiteekawo nti special meals and drinks. Ezo za lijjulo mu State House, za kulya lijjulo. Naye awo si we wali ensonga eri wano nti bataddewo biliyoni 3 za lijjulo mu State House omwaka, naye amalwaliro 9 nga mwe muli n'eddwaliro erya Masaka Referral zo baziwadde biliyoni 286. Amalwaliro g'eggwanga lyonna. Oba muntegeera essente Museveni ne famire ye ez'okulya ebijjulo beewadde biliyoni 3 omwaka. Amalwaliro okwetoloola Uganda yonna, amalwaliro 9 agasinga okuba ag'amaanyi bagawadde ssente ezitenkana za bijjulo bye balina okulya. Bo gye bali ebijjulo bikulu nnyo okusinga obulamu bw'Abannayuganda okwetoloola Uganda. Tebafaayo kubanga after all bo babajjanjabira bweru. Ne bwafuna embalabe alinnya nnyonyi ya ggwanga nga bamutwala Bulaaya, ne bwe baba bafa muulaba abafiira Bulaaya. So tebafaayo kubibakwatako wano. Kyono tekyewuunyisa bassebo ne bannyabo, lwaki malwaliro gaffe tewali ddagala, lwaki tewali byuma bibakebera, lwaki omukazi agenda okuzaala n'afa kubanga tewali gloves. Yensonga lwaki amasannyalaze bagakutulako, yensonga lwaki baddokita baffe bakomplaininga balala beekalakasa kubanga tebafuna na misaala mu budde. Bangi nnyo bafulumya eggwanga, bagenze Kenya, bagenze Zambia, bagenze mawanga malala kubanga bo basasula abantu. Kakati ggwe osigadde kufa bubi mu nsi yo ku ttaka lya bajjajjabo. Oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'ali muyinza Museveni, abaana baffe bakyasomera wansi wa miti. Oluvannyuma lw'emyaka 40 abasomesa tebasasulwa bulungi. Tunuulira enguudo ze tutambuliramu. Gwe lowooza ku luguudo olugenda ewammwe gye bakuziika. Ne kino kankibabulire, buli mwaka Uganda efiirwa triliyoni 10. N'abagamba biliyoni erimu miliyoni 10. Kati triliyoni erimu biliyoni 10. Kati buli mwaka Museveni n'abantu be babba triliyoni 10 mu Uganda. Ezo ssente zimala okukola buli luguudo lwa Uganda kolas. Uganda kilomita z'enguudo zonna road network ziri 3,600. Ezo ssente ze babba omwaka zisobola okukola enguudo zaffe zonna. Byemba mbagamba bannange nti wengenda Eranda nenkomawo nenegoma enguudo zeeyo nsobola ozikola mu mwaka ogwo bwe mba ngambye bugambi nti ababbi tebugenda kubba kuddamu. Ekyo kisoboka. Ssente weeziri, abakozi muli bavubuka bato, naye ssente zo zonna zibbibwa bubbibwa. Era kyova olaba bwe tugenda e Bulaaya tugamba abantu abeeyo nti baganda bange mukwate ebyobugagga byebyo. Bano abasajja balina zi streets e Bungereza zonna nga bazigula ku ssente zammwe ze bababbako. Ssente zonna ze batusoloozaamu babbako kwota ya bajeti. Gw'omanyi okufulumya bajeti nga ya butabalikanga buubo naye ne babbako kwota namba, ekyo ne bakitemako ne bakiteeka wali State House.
yandibadde y'ekitiibwa kati ntabiro y'ababbi paliamenti naye mulabe ebigendayo ne maama Lususu byakola. Baganda bange ndi wano nga sinaba nagenda maaso njagala obbasuubiza nti olunaku lwe ndirinnyo ekigere mu eyo State House egenda kuddamu efuna ekitiibwa kyayo. Olunaku lwaleero omuntu wabba obuyinza bwennyina obutono bwakumugoba naye ate nyinza n'okumugoba nga nkozesa obuyinja bwe mwakwasa naye ye omuyekera n'akozesa Anita Mongo n'agamba kale wadde gwe wamulonda tojja mmugoba. Naye njagala obategeeza nti bwe ndiba ninye mu eyo State House sijja kukoma ku byakugoba. Omuntu aliteeka omukono mu ssente z'omuwa omusolo omukono ogwo mwe gujja okusigala. Ne bw'olibeera muganda wange ne bw'olibeera kyali wange ne bw'olibeera mukwano gwange twakola endagaano n'abantu nti ssente ze tusolooza mu musolo gw'abantu zirina okukola ebintu ebigenda okujuna abannansi bonna. Ekyo kye tulowooza, ekyo kye tugenda okulowooza nga tukuta obuyinza. Basebo ne bannyabo, ne kino kankyogere engeri gye ndi Masaka. Bannange muwulira bingi nnyo ku rediyo naye amazima amatuufu tewaliiwo njawukana zonna mu kibiina kyaffe ekya NUP, teziriiwo. Kino nze nkibagamba, omulabe waffe ali omu baganda bange, omulabe waffe ye Museveni ne famire ye abatuddeko buli kintu, abafudde abantu baffe abawejjere, bawambye ettaka lyaffe, basanyizaawo amasomero gaffe, basanyizaawo ebyenzijanjaba byaffe, basanyizaawo enguudo, basanyizaawo amasomero, boonoonye ebyenfuna by'eggwanga. Abo be balabe baffe. Museveni ye mulabe w'ebyenjigiriza mu Uganda. Museveni ye mulabe w'ebyenzijanjaba mu Uganda. Museveni ye mulabe w'okwegatta kwaffe kubanga akozesa ssente nnyingi nnyo okumakinga sure tetukwatagana. Ateekamu ssente nnyingi nnyo. Era njagala obategeeza buli wootunuulira ekibiina kyonna mubigoberere DP, UPC, FDC wonna buli woolaba bwe bayita obutakwatagana wabaawo ssente za Museveni. In fact si ssente za Museveni, ssente za kibi kubanga ssente zaffe ezo ekizifuula ssente z'ekibi kubanga ziba nzibe. Nengezo ssente zammwe bakozesa ssente zammwe ate okunafuyamu. So buli wootunuulira zibeerawo baganda bange. So nja kuddamu nkibagambe nti omulabe waffe ye Museveni si mulala. Abalala bonna akozesa bakozese. Alonda bulonzi n'akozesa n'asuula. Nga bwe yalonda Besori Mulundu n'amukozesa n'asuula. N'alonda bakakoza mutale n'abakozesa n'asuula. Alondamu gwe musinga okwagala, alondamu gwe musinga okuwa ekitiibwa, alondamu oyo gwe munakkiririzaamu amangu. Naye kya mukisa mulungi nti muli babuufu basebo ne banyama. So omulabe waffe ye Museveni. Bwe tuli Buddu ne kino kankibagambe, abaana ba Buganda bwe muli wano, abaana ba Buganda bwe muli wano, kandabe emikono gyammwe ba bwe muli. Kati mu abaana ba Buganda bali wano, abaana ba Buganda bali wano, abaana ba Buganda abali wano, nsaba obbategeeza nti omulabe wammwe si be bakungu b'emmengo. Nsaba obbategeeza nti omulabe wammwe si be bakola embuga. Omulabe wammwe ye Museveni abanafuyiza abavuwaza obbatuusa ku mbeera eno. Newankubadde abantu abamu bakozesebwa okunafuya abantu baabwe, naye nabagambe temutunuulira nnyo gwe bakozesa, mutunuulira amukozesa. Era njagala okwosa mu mukisa guno okusindika obubaka eri bakadde baffe abatutwala embuga. Bakadde bange mwenna ab'ebitiibwa, nsaba obbategeeza nti omulabe wa Buganda si be bano abaana ba Buganda ababanja kabaka waabwe. Nedda, omulabe wa Buganda ye Museveni, kuba Museveni yasangula Buganda ku maapu ya Uganda. Simanyi oba muntegere. Abannabuddu mubadde mukimanyi nti Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda.
abakulembeze mamwe bakibagamba kati mwe muddangamu okulaba omukulembeze mu kitiibwa mu bukakamu mumwebuuzangako ku nsonga eyo. Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda tekyaliwo kati bawandikawo ekigambo Central. Nsaba mugende mukinoonyerezeeko. So kati oyo anafuya Buganda akugaana gwe okweyita Omuganda n'agamba okunakulya gwe nga Baganda menga Abaganda I'll crush you. Oyo ye mulabe wa Buganda. So abakungu abatwala balina okumanya nti oyo ye mulabe wa Buganda si mu abaana ba Buganda abaagala kabaka wammwe n'akajanja. Ffe Abaganda tulina akajanja bwe twagala kabaka waffe. Era bw'oba oyagala nnyo okumanya ebikwata kabaka wo naddala ng'okikola mu kitiibwa toba mulabe. Omulabe y'ani? Ye Museveni. Ekyo mbadde nnyina okimakinga very clear. N'olw'ensonga eyo omulanga gwange eri abantu b'e Masaka mwenna n'abaana ba Buganda mwenna, temukkiriza muntu yenna abba temaatemamu, temukkiriza muntu yenna abba awula, temukkiriza muntu yenna abba agamba nti ono mwana kino kyana, temukkiriza muntu yenna abba agamba nti ono asaanidde ono tasaanidde. Ate naddala abavubuka mwandibadde na confident nnyo kuba kabaka waffe atwagala. Kabaka wamwe yakwata omulembe gwa guno n'agubakwasamu abavubuka. Temumusuubira kola bino ebintu mmwe maanyi ge oba waali oba taliiwo. Mmwe mulina okusitula Buganda nga mubeera abeesimbu, nga mubeera amazima, nga muwa gye muba mutambulidde oba mugenzi Arua oba mugenzi muwe ekifaananyi ekirungi. Abaganda tetuli bankwe, Abaganda tetuli babbi. Era omuntu yenna abazze alese emize egyo omwetegerezanga nnyo. Kati ekyo kankikomyawo. Njagala obajjukiza Baganda bange nti ku lw'obulungi bwa buli muntu tulina okukwatagana. Nga tetukwatagana bukwataganye tulina okukwatagana. No, nga tukwatagana mu bwerufu ne mu bwesimbu obutali bwa bigambo wabula obw'omubikolwa. Tewali kisobola tulema kukola singa tuba tukwataganya awamu Baganda bange. Tewali kisobola tulema kukola. Tuli bangi nnyo, tuli b'amaanyi nnyo, ate tuli bazuukufu nnyo. Tewali kisobola tulema kutuukiriza singa tuba tukitaddeko omwoyo. Nekino kankibagambe Baganda bange bali e Masaka. Ebintu bingi bikoleddwa, ebintu bingi byogeddwa. Okugezaako tusala speed, okugezaako tunafuya, okugezaako tuzze emabega, naye bikyagaanye. Munajjukira 2018 bagezaako okuntemula. Naye tebamanya nti nze ndi mitembo ntambulirako emikisa gya Katonda, ntambulirako n'emikisa gy'abajjajjange. Bagezaako okuntemula mu Arua ne kigaana. Ne bakwata emundu 2 ne baziteeka mu hotel room gye nalimu. Ne bagamba zino emundu zibadde za Bobi Wine. Ne baswala nazo ezo emundu ne zibulawo. Tebakomaawo kati awo ne batandika pokopoko. Ne bagamba aba Bobi Wine ba terrorist. Ebyo ne bigaana. Tebakomaawo ne bagamba abo bajja okulaba oyo Bobi Wine baba bazze kulaba muyimbi. Nene mbalaga nti ako kaganya obbalya. Tebakomaawo ne bagamba kakati eyo NUP kibiina kya Baganda. Baganda bokka be bawagira Bobi Wine. Bannange mwalabye Busoga gye twabadde, mwalabye Arua gye twabadde, mulabye eggwanga lyonna gye tubaddemu. Ako nako ne kabalemesa. Tebakomaawo ne bagamba kati oyo Bobi Wine akolera abazungu. Nengamba laba Museveni. Okumanya Museveni daawa. Museveni Chichina Chokama mbele mwagamba tabile mu kiruga cha street. Munebusa anti kakati ulira bena batabira mu style ezo. Ba MP tebajja kuyiwamu. Tutambulire bali abakadde. Tebakomaawo Baganda bange ne bagamba Bobi Wine akolera abazungu, akolagana n'abazungu. Yes, nnyina bakyali bange bangi abangere. Museveni bw'andaba ne Biden ng'ate agamba oyo akolera Biden. Bw'andaba ne Clinton ng'agamba oyo akolera Clinton. Bassebo ne bannyabo Abamerika bakyali bange era bwe baba bagenda tuyamba okugyako Museveni njabbaaniriza.
bakyali baffe era bwe baba batuyamba okujjako Museveni mbaaniriza nabadde London gye buvuddeko ne mbagamba baganda bange bwe muba ddala mugengu bye mwogera mubitegeeza lwaki omukazi ono yabbye ssente lwaki erweru lwaki temubasaako natti Bungereza olwakoze beppa n'Amerika nekola beppa ne Dubai nekola beppa n'olwensonga eyo Abamerika ajja kukolagana nabo tujja kukolagana nabo nga NUP Abangereza tujja kukolagana nabo Abawarabu tujja kukolagana nabo buli muntu yenna ayagala otuyamba okujjako Museveni mu ngeri yonna tujja kukolagana naye tetumanyi kye twagala ng'ensi tumanyi kye tuli tumanyi n'ekyobugagga kye tulina tetukolagana nabo nga Museveni nga bamuguza bya bugagga bya nsi yaffe tugenda kukolagana nabo mu kusuubulagana tulima emmere ey'akabi tusobola okubakubya emmere yaffe ennaku zino balima n'ebyakabi nabyo tuyinza obibaguza tebakomaawo baganda bange ne bajja Mike Sheikh tebakomaawo ne pokopoko waabwe bamaze okugamba ekyo kibiina ky'abaganda bokka ate ne beekyusa ne bagamba kati ekyo ekibiina kirwanyisa abaganda berabidde nze akikulembera yenze omubanda wa kabaka owakabi tebakomaawo ne bajja ne bagamba kati abo bawagira bali babisiyaga bwe boogera ebyo gabe nabagamba sikaana nabo fata bufasi babi ku mukono nga gamba tulumyemu kayala nga tulumya kyobola banagamba ne bakyali bange buli omu afuna eddeemu amukuba embaga ate ne ba MP ne bakulembeze bannange nabagamba bakyala mufune bakyali babakuba embaga nalo fetujja baddamu nabikolwa naye bwe bamala obyogera ebyo nga nabo mubabuuza nti abaffe gwe gundi mukyalawo yaani ekyo kankikomyawo so bajja kwogera bingi nnyo ne bagambako gye buvudde nti bw'obasanga nga bagamba nti oyo Bobi Wine alya n'abafu nga mumugamba gwe twagala oyo Bobi Wine muyaayi nga mugamba oba muyaayi abeere oyo Bobi Wine yakubwa nga mugamba naffe twakubwa bagenze maaso ne bakozesa TV ez'enjawulo ne radio ez'enjawulo okugezaako okunafuya struggle yaffe mukulu Nyanzi yakyogeddeko oyo ye Museveni atiwaaka ne Dr. Besigye yakyogerako nti ebitongole bingi biwambe TV nyingi mpambe ne radio nyingi mpambe zebakozesa okulumbagana ffe ojja kutunulira olw'eggulo nga TV ez'enjawulo zirina sokosha ez'enjawulo nga bateesa ku NUP naye nga tewali wa NUP gwe bayise ekyennaku nti ne radio eyaffe ey'obujjajja nze maze emyaka 7 bwe nakubanga laga bwe nayimbanga sunda paka wansi nga mbeera ku radio eyo kumpi buli wiiki naye maze mu myaka 7 bukyannatandika okwogera ebyamagezi bakankyaza omulundi gumu ate nga kyali kya buswavu naye nja kwegendereza nga radio yaffe yennyini ey'abajjajjaffe ey'obujjajja bakinaani bonna abakozi ba Museveni nga babalayininga apu kati gwe soka mweno program bwomala okuba Bobi Wine omusanvu tuleete ono olweggulo tuleete ono naye byonna biganye mulowooza lwaki biganye kuba emirimu gyenkola si gyange nzekka tuliko amafuta ga Katonda ate yenze mitembo sigikirira nze nzekka nkiikirira ne bajjajjange era buli wembeera ntambudde nabo mukitegedde baganda bange yes abantu bangi nnyo bafulage sente zabaafa ffe mu Uganda tumanyi omuntu wafa batafiidde dda basigala batusabira basigala balwana bali kumpi ne Katonda kuba babattira kituufu buli we tugenda nabo batusabira emmisa batusabira essaala ebitambiro by'emmisa mu ggulu biyitingana ate n'ebyoto bikumibwa so tebabatiisanga n'omulundi n'ogumu bassebo ne bannyabo kuno ku Buganda kwe kwaffe bagenda kukozesa abantu bangi n'abagambye bakozesako beesi oli mulondo Obuganda yabulekawo mugume
baganda bange tewali agenda kukamula musaayi akufuula omukongo tekigenda kubeerawo bajja kuboola bajja kukola ebikyamu naye oluvannyuma lwa byonna bajja kuswala buswazi bwokka kuba tetulina musango tetulina kikyamu kye twabakola tetulina musango bye twogera si bikyamu bye twogera si byaffe tubyogera ku lw'abantu baffe ku lw'abaana ba Buganda wano so basobola okukozesa buli omu naye oluvannyuma lwa byonna bijja baswaza yensonga lwaki buli gye tugenda abantu batugoberera bangi abantu batwaniriza abantu batulaga omukwano kuba kye tuyimiriddeko kituufu tuli batuufu mu maaso ga Katonda tuli batuufu mu maaso g'amateeka tuli batuufu mu maaso g'abantu tulina batuufu mu maaso g'obulombolombo n'obuntu bulamu yensonga lwaki tebalina kyasimba kye basobola tuvunaana nti mwakoze kino ne kino ne kino nedda balina kukozesa bulimba njagala obasaba abaana b'e Masaka mubeere aheedi mubeere babuufu njagala obakakasa nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula kubanga tetulina musango tugenda kuwangula nti balayirira amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kuwangula kuba tetulina musango tetulina kye twali tukoze kikyamu bino bitukola tetubikola ku lwaffe tubikola ku lwa ggwanga lyaffe ate n'abo be bakozesa otutulugunya nabo tubalwanirira era mbabuliridde bane Masaka olunaku lujja kukya lumu bajja kuvayo muswavu bagambe twali ku lwammwe bajja kubawe bagambe munaye nawe wabirabanga twalinga bawambe kale no temubanyiigira temubalaba nga balabe abo baganda baffe bawambe fejjasi tulina emputtu twagana okubeera abawambe ku ttaka ly'abajjajjaffe so musigale nga muli strong musigale nga mwekiririzaamu musigale nga mukyalwana njagala okumaliriza baganda bange ngende maaso lindako naawe nyina okumaliriza bataano kuba twabadde twagala babakubemu ne ku muziki wano naye njagala bakakasamu abaana ba Buganda nti missoni yaffe ekyagenda mu maaso tubadde mu bitundu ebyenjawulo bingi tubadde Arua tubadde Elango tubadde Ankole tubadde Ebunyolo tubadde Karamoja tubadde Mwacholi tubadde Bugisu tubadde Busoga tubadde Buketi tubadde buli wamu ne buli we tutuuka abantu